Namulembe gwa Ssekabaka Muteesa 1 ye yali omugonga ekitongole eky'obusiraamu yakikola ki yakitwala era nga anyweza ensonga ezo. Omulembe ogwo musamumala okunywera awo tuyingidde kati mu topic yobuuzizza. Mumala okunywera wano bantu bonna bantu basaala bayisanga ekiragiro patro zaakolebwanga buli omu alina okusaala buli maka galina okukola ki okusaala buli maka galinanga okusaala amaka gamala nga bateekamu supervisor alina okukola potolo bayisanga potolo nayeetooloola buli maka balabe oba waliwo yasadde basanga buli lujja nga basaamu ejjinja yaki yakufunirako obusu patro alina okujja n'alisinga nanga bisi nga ate nga si bubisi nimwayiyeko buyimazzi nga n'okwekuuta mwekuuseeko n'ebigere babikeberanga mulina okwekuuta mulina okugenda mu maaso ga Allah nga mwenna muli kiriya bajjanga buli every after prayer ekitongole ekirawunyi ne kirawuna potro nsonga ya swala n'ebirala byakolebwanga kati religious affairs nekola ogwayo mubamu ku basajja ba Kabaka ba Ssekabaka Muteesa be bakwasa ekitongole ate ekirala ekirawuna bantu abasiibi bamuyitanga Kakolokooto Kakolokooto oyo yali akulembera Kakolokooto ge gali amannya ge ng'akulembera nga ekyaggwa eyo sajja wa Kabaka naye yenje nga yakulembera ekitongole ekirawuna okukuŋŋaanya okunoonya abasiibi bani abasiibye Kakolokooto yes balangirira wano nti akadeka obudde bulina okukubwa ebidomola birina okukubwa kulya ddaaku era ekitongole ekyo akikulira Kakolokooto fe wano tumanyi nti abatasiibye tugenda kulaba kijja kitya Kakolokooto ng'ate batambula n'ekitongole kye balonze buli muluka buli kyalo buli wonna buli ssaza liriko abanene abajja bakola ki bakulembera ensonga ezo nga ne ripooti zituuka paka ewa Ssekabaka Muteesa 1 naye ng'ensonga ezo eringa asambuza ye muganda we Mbogo mwezi gwera naye alina obitegeera ebitambula kati Kakolokooto naku lumu naye enjala yamuyisanga bubi abamu kwami ba Kabaka enjala yabayisanga bubi kati Kakolokooto ye enjala yamuyisanga bubi n'atandikanga okwebbirira naye kweka Samuel n'abaako byakola ki mabega wa toilet n'amaani atambula mu bantu nga n'amaanyi afuna mangi abantu alawuna neno kumbe musajja wattu naye enjala ekola ki eri emuyisa bubi nnyo kuliko abaala enjala nga bayisa bubi abamu bekwekanga abamu ku bo musajja Kakolokooto kati olunaku lumu agenda okulya waliwo abamusiŋŋaana ng'akola ki ali ku ttale bulijjo ate gwe mukama waffe tambula gedda gatambula ne gasaasaana n'okusinga olala ga social media ne gasaasaana ate bubi ne gasaasaana ne bakussaamu n'oluyimba kati ne bamusibamu byabadde alya mu bulago ne bamutambuza omutwala ku ssaza gye bamugya eyo omutwala ku mbuga enkulu paka okakana ng'ali mu lubiri kati enjuma netutandika Kakolokooto yabba emmere Kakolokooto yabba emmere mu kisiibo kati bwe kiyisa eryanga mu kisiibo yatuumwa erinnya ani Kakolokooto. That's how the name Kakolokooto came up. Likyavuga buli kisi alya mu kisiibo. Awo wennyini nzikiriza mwali mumpumulemu katono ate nsobola okuwanga akuba katuumulemu. Anyfic Media. Bakyariko mukola kyamannyo ddala Anyfic Media wetukolera programs ez'enjawulo nga tubadde tukola programs z'ebyobufuzi programs ezikwata ku bantu ba bulijjo n'ez'eddiini twasazeewo tubeere nga nazo tuzitandika ate tubeere nga tukutuusaako ekigambo kya Mungu naawe nno kibeere nga kikunnyikira ate wetunaba tetukoze kyaffe ate nno tuba tweryaza amaanyiza ffeffenyi naye tubajikiza mwenna n'okubeebaza Hassan Musa abeebaza mwenna abeewaddeyo okubanga mutuwa ebintu byetugenda okuba tutwala e Busoga eyo mukyayite programu yaffe ey'omu May insha Allah naye tubeebaza abatandise okuleeta engoye abatandise okuleeta sanitary pads n'ebintu ebirala tubeebaza nnyo abantu abo nno basiima
mwe engoye zemulabanga zemutyetaaga nga mwazikoowa bali nno we tuzibawa bazambalirawo ne bagenda n'okukyala ne bakyala embeera bwetyo bweri Allah ffenna teyatutonda nga tuli kyekimu mwalimu tukomye nga akakolokooto bamuguddemu bamusanze bamututte ewaabeene ensonga zikola ki zikwata zirinya enkandago akakolokooto bamuwa ekibonerezo kye era oluvannyuma n'obukulu nakola ki bamuwa ekibonerezo kyakyogerako bulungi okunadda inshallahu taala nga tusoma mu kitabo awo bulungi ddala biiznillahi taala tomala nkatuuka mu maaso ga kabaka ng'okoze ekivviwo ekityo ekivviwo ekyo okwonoona eddiini ate nga gwa enforcing the law and order nomala ontuuka mu maaso ga kabaka ne bakuleka bulesiwe batyo eddiini yedda aye n'obwakabaka obwedda ebiragiro biva ku buno obwaleero bubajjamu amannyo obaire ne kabaka bamuyisaamu eggaali bwana asobola okukola ki wadde wano omuvubuka omuyayiyayi omuyayiyayi kati gwe omuyayi ngwattaasi ya rabbi yagamba ye kabaka naawe amanyako gamanyi n'emisayi gyammwe tegikola ki ekikwatagana omanyi tujja kudda ku ebyano bajja kulowooza ntulengeza abantu mwali mutugende maaso kakolokooto abantu bo bakifunye batya omuntu kakati lufuusa oluyimba n'erinnya kwatasiiba kasita otasiiba ofuuka kakolokooto kyobula abakadde baffe baalinga banjawulo babbeeyi baali bankizo tebaatulaganga nti bakola ki tebasiiba ebintu bibiri bakadde baffe tebabitulaganga era tetwakula tetumanyi nti babikola mukadde waffe ogenda emanju abasajja abakulu n'abakyala abakulu abo baswanga ne beebuzaabuza nayefulangira akamuli neyetoloola nga tebakulaga nti ogenda mumanju empisa nga weeziri n'ensonyi n'ensa lwaki olw'ensonga nti abantu abamu abaana bayinza okuba nga baagala okulingiza baagala okukola ki toyiza edda zaalinga za budayeya ebizimu zalinga bizibu bya enkoma n'ebizibu bingi endala tezaalinanga zibikakabikkako kati balinanga ogenda netenkanyiza abanga alima ne betenkanyiza eyo naye nga above all baalinga bampisa ensonyi n'ensa ebyo babiina simanyi olwairo byalaga ludda kati tulinazo mu nnyumba obuuza n'omuntu baganya edda bagamba ali manju atuleka aba ali manju ludda wa lusebe naye olwairo agenza nakikubawo akola nakikubawo kanjogera ekiri polite ali mu toilet olwa nogamba abantu nti anaaba abaseegula n'okuba obufaananyi mami aluwa anaaba oyina okufuna ekigambo maama ali busy oba ajja kulaba alina byamaliriza ajja kulaba edda okubanga abantu tebagula maaso tebagula bwongo bwabwe mu nsonga ezimu kanolekyo ensonga ey'okubiri yali yakusiiba bamaama abo bwebaba nga balina ekibasonyisa nga balabye omwezi bafuusa bamemba ba palamenti oba bali mbuto bagenda kuzaala baganda baffe oba bazadde nga kizibu nnyo nakawira okukulaga nti yalidde baliire eyo mu nkukutu nze na maama Allah amusaasire baba mange ngize mbetegereza naye maama omu namwetegereza abaana nabo ntusabula nga balya yazaala abaana babiri ng'asiibye mulamanzaani Abulu Baba kezaala oba mulabako Sheikh Abulu Baba kezaala muto wange Abulu Baba kezaala Abulu Baba kezaala bamuzaala olunaku lwe bamuzaala nga maama yasiibye nga ffe tumanyi nti yakoze ki yasiibye nga tugaa mugole yasiibye titwategeera nako nti mugete yasiibye ng'akeera n'ateekateeka daaku ne futayi n'amuteekateeka tegete ekiyungu ekibanga kiriwe byonna ffe twakulya mu nkula nga mami ono afumba ne maama akola ki afumba mu lujja lumu mwe tuliira ffenna ng'abaana naye tetwalabako ku bakadde baffe bamaama abo nga balya mu kisiibo ne bannyinaffe ekyekimu tetwategeera kundi bannyinaffe bagenda mu mwezi beekuuna obugere n'ebigambo byebakozesanga ng'owulya yeekoonya akagere toga nti
tutegana kutegeera lwaki yabadde asaatuuka badde asa tutegana kutegeera lulimi ki lwakozesezza tegedde tugamba webityo ebyabeeranga naye nga babeera mu mwezi gwa Ramadhaani nga tebasiibye ng'ensi tebategeera bakuumanga nnyo olwaliro basinga n'abantu bali mu Ramadhaani bagenda balya buli atambula alya basena mu restaurant abala beteekayo n'okweteekayo anzenze okusiba kwa nnema niranga neteekayo n'erikodinga wano kusiba nze kwagaana eddiini yagala mulamu ebagamba weesaawo ne werikodinga n'osala ku status ani agambye ani ayagala okumanya ebyo olwekyo ebintu abantu bedda bayinanga ensonyi n'ensa ezigwa Ramadhaani ne tukula naffe tuwe Ramadhaani kakolokoto ye bamumaliriza yes kati ekizeeko bantu basigadde basiiba ebimu ku bintu byebakolanga mu kusiiba kwedda kuba akade kulya ddaaku wamwe kavugako myaka gyo akawulirako saakawulirako naye baŋŋamba nti ekawempe eyo bakyali nakati nayise we nayise Ramadhaani eno yennyini manyi nze entambula ekiro mu Ramadhaani mbeera ku TV mbeera ku radio simbuli waka saa 8 olusuku mu kisinza program eriko ki saa meka live programs mbeera ku radio Palo mbeera ku TV Salam obeera ku NBS n'olaba abakoleze ki bankyaziza ndi muweereza wa ddiini mashallah taala ninayise emirundi ebiri olwambogaawo ng'abakuba akade kulya ddaaku bagenda bakuba akanankanya obugoma kidomola mu gundi ez'enjawulo tosobola kusigalayo essunna y'ewambogo yeekyaliwo era mbeebaza mwebali sigala n'essunna newankubadde abantu tulina amasaawa tulina essimu abantu tuzi okusaba nnaffe n'amasimu ebisigadde kati sunna yeekyagenda mu maaso Uganda wano ekyaza okusanga abantu yali eyo naye Abarabu bibagireeta musa Abarabu era yalingayo bazi okusanga abantu kulembe kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo abantu wensaba onnyonnyolemu abantu okusinziira ku bajjajja nze nkuzina jjajja Haji Munyaani alina ekintu kye yakolanga nga Ramadhaani etuuse oba muwadda bo bagiyitanga muwadda ya Ramadhaani kakati awo Ramadhaani oyo wabaali wamusibula busibuzi muwadda abo ku nkomerero Ramadhaani nga bagenda ku Yidi ennaku esemba ye10 bayimbiranga muwadda neka zile zisooka ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah as'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna awo twagendanga mu tarawiya na buli swala baalitanga zikiri eyo abamu bagima ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah as'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka kafu abakyala baddangamu kafu abala bayimbanga be bati abalala balina ekkanzu badulira ffe abatayina abalala bayimbanga be bati Allahumma innaka afu taibula afafana taibula si tuhibbul afwa fa'fu anna baka taibula afafana olw'olulimi baaleetanga zikiri ezo ngamu tebabisoma babyagala balina okuleeta zikiri ezo n'okusuuta Allah eyirangule gye bategeera era babyogeranga we batyo Allah nga bituufu mu kaseera ako kuba tebabisoma era nga bamanyi kiseera weekati bakola batya ezo zedduwa ze basomanga era kye bakolanga kyali kituufu mu bbanga lyabwe n'erimu yabwe gye bakola ki eyo toyinza kugamba nti kye bakola kyali kikyamu kati ne bajjanga twasalanga tarawiya tujja ne batukubiriza zabalangamu n'amataali n'effutaali bamugabulanga n'obuugi twabunywanga fe twakulirako mu tarawiya ezo tegete era twalima tarawiya ez'okusiba enkoligo gimanyi kwatanga enguuzi n'ogisaako ejjinja tegenda kwogera kwe nandize n'enguuzi n'ewuzi nandize nayo n'ejjinja nenjikusibako n'olaba n'ogezaako okuyimuka n'olaba kati nga bagikuteekako mu biseera ki kasoba nga osaala ng'otudde ku tayiyaatu oba oli otudde wansi oba otadde ekyeni ku ttaka abaana abamu basanga basajja bakundala ab'olugezigezi awulinga olugezigezi oba abayingira mu byokulya abamapiraawo batawezedde zalinga zeyagaza abantu basibulukanga bava eri batambula 5-10
bajja mutarawuya kati batekangawo piraawo batekangawo okusumulika katogo obuugi obw'omuceere n'ebisigadde byonna byalingawo kati n'abaana nga bajja twajjanga mu bungi abaana ab'effujjo nayinza okusibirako akatebe ajja n'ejjinja eryo n'oyimuka kati n'akatebe ako oyimuka nako otambula nako gye bayitanga enkoligo kati nga bandibonyabonyanya abasajja abakulu abali awolugezigezi n'abakyala we batyo omukyala yalinga olugezigezi ennyo beziranga kubagambako naddala olina guwakubye ng'ogenda kigwako mutalawiya oluusi basabanga n'okusala ne bajja eno wa imaamu zalingamu okuzannya naye kikulu kya byonna basembezanga abaana mu muzikiti bakitaffe ne bakulira nga bakulidde mu bulamu obwaki obw'emizikiti naffe ne tukula nga tukulidde mu bulamu bwaki bwa muzikiti despite olamu bw'omwana okuzanyazanya naye ekikulu babasembezanga n'obagazaaki muzikiti n'ebireeta omwana omuto mu muzikiti kulya tegedde kulya ebyo byo babiteekangawo n'amataali ne bagakuba kuyimba kwabeerangawo innaka baitun fil janna wakfi wasturu yubana ubayimbanga obuyimba bwe butyo Allah innaka baitun fil janna enyimba ezo ezityo n'ebirala subhanallah bihamdihi subhanallah alazim eyo dhikiri bagireetanga nnyo bulungi subhanallah bihamdihi subhanallah alazim subhanallah eyatuukanga nga bakola ki n'ekirala mwalingamu okunuyirira oluusi mu muzikiti mwennyini nga tunuyirira nga tugenda okukola ki okusiiba nga tugenda tunuyirira nawaitu an ng'oddamu nawaitu an asuma gadan webutyo twalinga etyo somu ramadani lillahi taala allahu akbar lillahi taala webutyo twayimbanga banuyiranga we batyo nga imaamu anuyiriza oluusi ewaka nga taata w'abaana semaka akola ki ng'abantu bonna bavaayo kutuyira kwalingawo oba temwanuyidde ku muzikiti nga munuyina okunuyira luddawa kubanga buli lunaku lwalinanga okunuyira okwalo siba lunaku lwakubiri siba lunaku lwakusatu siba lunaku lwakumeka masiri imaamu yabanuyirizanga newaka nemukuba nemukola ki nemunuyirira era abantu nga tuyinza kusiiba nga tukoze eki tunuyiridde ebintu bibiri twabinuyirangamu twanuyiranga mu kuswala salatu asiri abaraha ilahi taala allahu akbar kati nokusiba twanuyiranga tumaze okukola ki tusiiba tumala kunuyirira nonuyirira wotyo abantu bano bategeeza nobasa nti toyinza kusiiba nga tonuyiride totaddeyo eri allah era ebigambo byalinga mu luwarabu naye nga babiwa ekitiibwa naye nga tebabitegeera toyinza kusiiba omunasimu maze onuyira nuyirira bajjajjaffe bakitaffe bamaama baffe ngaekunira kuyina okukola ki n'ataamanyanga amakulu gakunuyirira naye nga ate okukikola passionately ng'afaayo ng'ayagala nawaitu oyo yakolebwanga n'okusibuluka obulungi kwakolebwanga bimu ku byedde ebyo byakolebwa bateekateekanga okusibuluka ebintu bino ebirala lwaki basobola obiteekawo ebato tomira malusu tonaaba ebyo ate bijja bitya nga sinakugenda kaawo mukwaniriza namanzaani ono bakolanga mawuledi ne ziburda mawuledi ya lamanzaani olwaira ekyaliwo e Uganda ziringa 3 oba 2 maniyo ya Zukuli Sekalunanoba ne tiimu ya Zukuli ekyagisoma yaniza lamanzaani nawane mutungo mawuledi ya lamanzaani mutungo wane bina mutungo waliwo musikiti guli awo ate gono guli wano kunyoma ize mutungo simanyi nze mpulira balangirira mutungo tulina era mbani mu program ku radio nga tulina mawuledi yaniza lamanzaani mutungo kati simanyi bagisomera luddawa n'ekikulu mpulira ebirango nga bikola ki kati ne masiri abaseeka bazanya nengawo basiri yawo ebintu ebiwadde byava abamu babijjawo byali bikuŋŋaanya abasiraamu byali bikulu nnyo nga n'abasiraamu byebateekateeka n'ekijja si kya bulijjo mbaga ya lamanzaani mani babeeranga balindanga omugole bamulindirira lamanzaani bamulindiriranga kibula basobola okuteekateeka emmere eya lamanzaani ettooke lya lamanzaani lunaku olusooka lunaku olwokubiri emmere genda kulyaki obutogo muwogo bijanjalo bagirimanga bulimi n'abatali ba mu kibuga abatali ba mu kyalo bafunanga sente naki ez'okuteekateeka
byalamanzaani sibona enkoko y'olunaku olusooka nga balina okufumba obulungi olunaku olusooka abaana abato okutwagazisa okusiiba nze nalabira ku kusiiba yalidaaku nga omwana omuto ne waba yebasaati akudaaku alina okulira akawowaako manyi engeri ate dda baafumbanga siteeka mu binzani naye nga bakuba ejiiko tebyalimu bya capati biki naye nga ni capati zalingawo naye baafumbanga enkoko ku ddaaku nafumba ennyama ya buli kika ddaaku n'abaako akawunga oluusi emmere nga yavunaanyizibwa n'abaana batukkirizanga oteekateeka emmere yaffe gye twagala nomuyembe nja kulya ku ddaaku ffene wakulya ku ddaaku n'olya nowejja abaana ato twalyanga ne twecca era Mungu n'atuwa n'ekyengera kye twakolanga eky'empiiyi omanye empiiyi okusinziira ku ebyolidde nga olubuto olulema okuddaisateka obulungi ukana ng'ojjudde olubuto agera nga kwanza mwali muzika ekyanjagaza okusiiba ddaaku nafutaani ebyo bibiri byalinga bikulu nnyo era nze Allah nsaase nawalirizibwaga olunaku olwasooka ossiiba nanywa kyayi ku makya ningenda ku ssomero nali mu pittu nendya bulungi nengamba muto wange tugambe nti twasiibye nawe osibuluke bulungi era tabu yajja ku wiikendi nga netusomye ate wabaayo okulya so kati ekidda kyali kyanjawulo bakwagazanga okusiiba abantu bedda nga abateekamu tanafusi nga muvuganya bakuteekamu okwagaza alina okuvuganya egamba nzuuka oli edda ogenda kusiiba nti nakenda kusiiba bane banasiiba wakutuuka nga saawa 4 otandisa okusiiwuuka ega nti kusiiba kukomyawo ng'osibulukuka enkya noyongerayo essaawa ogenda nakutuusa ku saawa 6 oli ku saawa 8 n'olyanga enjala ekutta ogenda olanga wayisa ennaku 7 10 naniokula omazeeyo zingira mu 15 ng'osobola okusiiba olunaku n'okolaki era abaasiibanga we batyo balyanga bulungi ani bagenda okujja ku nankani ku lujjuliro ngonovaawo sha amusiibi tebamutuma takola mirimu musiibi tomukaabya maziko yagala musiibulula tosuubula omusiibi sha omusiibi owedda nga tomujja kuki tomujja ku lujjuliro ogenda mutuma bana bakulu bibette nga nani bo baleete nyiba n'abaasiibye babeerawo nga very important people tumukaabya tomujja musaayi omusiibulula bakutreasuringanga nga nawe oyagala okusiiba bakutwale nga a very important person ekyokubiri okusiibuluka obulungi bafumbanga akuugi kano ak'omuceere akedda kaaniya kanjawulo akuugi akasoya kaaniya kanjawulo akuugi akalimu otuta akanjawulo basaavinga nga mulya nemwekya fruits nga ojjukira nga weebirisi byagula bannanga okusiiba kwedda kwalinga kulungi tweyagala nga ffe abaasibako ku busiiba okwedda waliwo ennaku zooga zidde emabega ziddewo Mungu ya Rabbi asaasire bakadde baffe abo bajjajja ne bamaama basenga baani bakulu baffe abatwagaza okusiiba bakitaffe abattenganyanga ddaaku ne futaali byalinga biki byanjawulo bakuba naabo olwaleero muntu ogenda kusiiba nye nga tomanyi nti ogenda kusiibulika kulina kulyaki nosibuluka ku bintu byotategeera abamu balinda kusaba busabi nasabiza abalinda ku muzikiti olina famire abaana famire agiriisa bubi ye nalya nasibula ku bintu gyenjanja nalya enkoko yes ewadde eyingini niye abantu obasibulukawo bali ku bijanjaalo naye nga osobola okugula enkoko esobola okumala ffenna ewaka gula ekisaanidde tuli ekisaanidde ewaka naye ramanzaani neetuuka newatabaawo wadde gamba kikyukamuuko naye ngaobadde omwezi mwaka mulamba okimanyi ramanzaani agenda kujja kyoli kyukyusa wadde gamba nti nsula kabokisi sula mu kabokisi ebyalamanzaani sula mu kabokisi akayidi tereka ebyalamanzaani tereka ebyayidi tuddemu embeera eyo tusanyuliddewo ewaka abaana basibenga nabo baagala batuwanga n'ebirabo yasibira manzaani balina okugulira engatto n'ekkanzu kusiba kwedda kwalinga kwanjawulo batwagaza ffenna eyo motivation inspirations bakolanga zaali zanjawulo abamu ku ffe twatandika okusiba nga tukyali ddala si pittu
kubanga twalinga twagala nnyo okubeera special condition yali nyankulu si pitu etwalinda pitu zammwe pani okusiba ddala nga tukyali ddala kanti amazeeko nti ye ogala ku kimu kuba osinga bakwogereko bakuwaane okusembeze wano taata manyi n'okuddiza eyasiibye bakuddiza abataasibe nga mutula muti taata addiza ate kisambi ekinene namwe abanaasiba namwe bajja kubaddiza ebyo ebitu ebyali kusiba kwedda kwali kwanjawulo kwali kwa bbeeyi kyekimu nga ekwabeeranga n'okusibula ate yidi gwajabagiranga yidi yabeerangamu obuzibu bwayo n'okulangirira bagulabe tebagulabye awo wennyini tugenda kudda ku yidi okkirize tuwumulemu katono nkomewo ne muwalimu twogere ku yidi ate tuwunzike okusiiba kwa wano mu ggwanga tujja ate tuleete ekirala insha allah. Anything Media.